Osibya tano munange nkwaniriza kwa lipota embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde nga tuli wamu ne bannaffe aba UBC omwanjuzi Agnes Nalukwago. Enkuba yatonye mu bitundu by'eggwanga ebimu era nga okusinziira kwa lipota yaffe gye tufunye olwaleero tulaba nti Mbarara yawezezza milimiters 9.9 wabula ate enkuba eyatonye mu kitundu ekyo yabadde yeetobeseemu n'omuzira era nga yakosezza amaka mangi mu ssaza ly'e Lwampala. Wabula ffe ab'ekitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde tunyolwa wamu n'abo bonna abakoseddwa embeera eno. Wabula ate bwe tulaba ku kifaananyi kya ssemugenzi ekyakubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya tulaba nti ebitundu ebyo ebya bugwanjuba bibadde bya kiddedde olwo wasigadde omusana ne gwaka nga bwe gukubakubamu nga mwetobeseemu n'ekifu. Wabula olw'eggulo tulaba nti ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi omusana gwase nga gukubakubamu nga mwetobeseemu n'ekifu. Kino nno kiviiridde ku sseruwandula mpewo ayitibwa St Helena ssaako n'oyo ayitibwa Mascaline ku Sseguyanja Buyindi nga zinafuye ekiviiriddeko omukubo gw'enkuba okusaasaanya mu bitundu bya Ssemazinga Africa ebisinga obungi. Wabula ate ne sseruwandula mpewo ayitibwa Azowa naye akyasindika empewo enkalu nga ziyita mu ddungu lya Sahara nga zolekera mu bitundu by'eggwanga naddala ebyo ebya bukiikakkono era nga kye kiviiriddeko ekifu kye tufunye mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Wabula tusuubira okutandika olunaku olw'enkya n'omusana okwaka nga gukubakubamu mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi so nga ate ebitundu ebyo ebya bukiikakkono tubisuubira omusana okwememula. Olw'eggulo tusuubira okufuna oluwandagirize mu bitundu ebyo ebya bugwanjuba ssaako n'ebyo ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale era nga n'ebbugumu lijatuukira ddala ku Celsius 29 mu kibuga ekikulu Kampala so nga ate ebitundu ebyo ebya bukiikakkono tusuubira omusana okwememula era nga n'ebbugumu lijatuukira ddala ku Celsius 33 eyo mu kitugumu so nga ate mu masekkati tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubakubamu. Ebibuga ebya Ssemazinga Africa tubisuubira okufuna enkuba nga yeetobeseemu n'okubwatuka kw'eggulu ng'oggyeko ekibuga nga Nairobi tukisuubira omusana okusiibira ddala nga gwememula. Ebibuga ebirala mu nsi ekibuga nga Moscow kikyagendera ddala mu maaso n'okuba n'obunyogovu nga mwetobeseemu n'omuzira so nga ate eyo mu Rome tusuubira okufuna enkuba olwo nno mu Dubai ne Beijing tusuubira omusana okwaka nga gukubakubamu. Ebyo bye tusobodde okufunyayo okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde. Sigadde ndi Agnes Nalukwago, weeraba.